batumbula ebyobulamu mu ggwanga abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu disitulikiti y'e Lwengo basisinkanya abatwala ebyobulamu okusobola okubasomesa ku ndwadde ez'enjawulo. Bagenda kujjanjaba ebyobulamu omuli ekibumba, okubayigiriza endya tugenda kulya tutya nga ffe abantu kubanga tweyimirizaawo obulamu bwaffe. Olukiiko luno lwetabiddwako abakulembeze ku mutendera gw'Erosi, abaami ba Kabaka, bakansala n'abalala nga bano basomeseddwa ku ndwadde ez'enjawulo naddala endwadde y'ekibumba. Tujja kubaawo n'okumanyisibwa bingi ebikwata ku bulwadde buno obwa hepatitis. Era tulina issues kibumba gye tubakebere gye tubajjanjabe mutegeere. Nutrition oba okusomesa n'okuyigiriza abantu ku ndya ennungi, biki bye bayinza okulya emibiri gisobola okuba nga gitambula bulungi, wamu n'okujjanjaba abantu mu ngeri ez'enjawulo abalina pressure, abalina stroke n'ebirala bw'ebyo. Eno y'emu ku nteekateeka ezikulembeddemu ebijaguzo by'okujjukira endwadde y'ekibumba eby'okubaayo nga 13 omwezi guno mu disitulikiti ey'e Lwengo. Ku olw'ekitongole ky'obwannakyewa kya Liver Health Foundation nga bali wamu n'Obwakabaka bwa Buganda baakujjanjaba, okukebera n'okugema endwadde nga kw'otadde okuyigiriza abantu endya ennungi nga Dr. Mwesigwa Hannington bw'annyonnyola. Jangu twegatteko tumanye kubikwata ku kibumba naddala ddala nnyo tumanye bikwata obulwadde bwa hepatitis. Olunaku lujja kubanga 13. Abaami ba Kabaka betwogeddeko nabo basanyukidde enteekateeka eno ne bategeeza nti bakusomesa abantu ku ndwadde z'ekibumba. Ab'ekitongole ky'abasawo abagenda okukebera ekibumba abantu bangi kibaleetedde kivuddeko obulwadde nga tetumanyi. Mujje nga 13 mujjanjabwe, mujje babakebere ekibumba bwereere e Lwengo obujjanjabi weebuli era tugenda kulekawo mulwadde n'omu. Bakansala ne bannakyewa baliko bye boogedde ku nsonga eno. Ddala neebaza Ssaabasajja Kabaka olw'otuleetera olusiisira lw'ebyobulamu wano ku ggombolola yaffe e Lwengo. Njogera Obwakabaka bwa Buganda bumaze okuteekera olusiisira ku ggombolola y'e Lwengo ennaku z'omwezi nga 13 omwezi guno. Bannange mujje mujjanjabi. Tubakebera obulwadde buno, tukebera era ne tukuyamba okujjanjaba obulwadde buno ne tutambula nawo. Zange ekibumba tebadde tufunako mukisa gwonna kulabika nti tujjanjabwa, naye tufunye omukisa ogwo badde nsaba mujje tugukozese. Nabakabbe n'amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo ku lwa ssentebe Kizita Abbas naye asiimye ekitongole kya Liver Health Foundation n'Obwakabaka bwa Buganda olw'akaweefube ono era n'akunga bannalwengo okujjumbira enteekateeka eno. Okwebaza kwaffe eri ab'ekitongole kya Liver Foundation abasobodde okujja mu Lwengo District okujja okutujjanjaba ekibumba. Kisa ky'ettekera yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.